omumyuka PS abakulembeze ku mitendera gyonna egy'enjawulo abali wano nga ndabawo bakulembeze mu bibiina by'abavubuka, ndabawo abakulembeze emizannyo egy'enjawulo, ndabawo abavudde mu federations, ndabawo baweereza bannange betukoze nabo emirimu emyaka 10, ndabawo mikwano gyange ennyo mu ab'amawulire bwe tutabadde entabaalo ennene era ezimu ze ŋŋenda okwanjula wano mu bufunze. Njaga kusooka okuteekateeka emmeme zammwe mu handover. Abaanigo bateogera bigambo bingi nnyo, nyinza otogera bigambo bingi naye Ssekabembe wendi midhouse yonna neetaaga for an interview, n'olwekyo nyinza okwogera ebiro bigambo bitonotono. Naye okusookera ddala munnange njaga kutwala mukisa guno okuyozaayoza ennyo nnyini ddala mu buweereza ne mu buvunaanyizibwa buno obukulu ennyo obw'ekitiibwa. Wojjidde mu ofiisi eno ng'emyaka 10 emabega nakuba ekirayiro n'empeera amaaso ga Ssaabasajja Kabaka okuweereza mu mazima, mu bwesimbu, mu mukwano omungi. Mu buufu obwo nina essanyu okutegeeza Obuganda bonna nti mwempeerereza. Nga mbadde ne ttiimu enzito ennyo era ttiimu ezo zonna ngenda zikwasa. Naye mbufunze njagala okwogera bino kuba nina report gye ngenda okukwasa naye ngifunzizza. Myaka 10 emabega nasanga Minisitule eno zonna zinafuna handover report ya page 2 ngenda kukwasa omugugu mulamba. Nasanga Minisitule ndadde y'abavubuka ng'eri mu ntalo okumala emyaka 15 ngenda kukwasa ofiisi era Minisitule nga teri mu lutalo n'olumu era abasente b'abavubuka bonna balaba bali wano. Nasanga Minisitule nga bannamikago betulina bakumpimpi wano naye ngenda kukwasa Minisitule nga mulimu ebitongole ebiri multi international nga Airtel. Ngenda kukwasa Minisitule esase ebitongole ebiri ku ddaala ery'ensi yonna nga UNAIDS nga mulimu banka ezaffe engundive eza wano nga Centenary Bank. Nasanga Minisitule eyali yeetaaga okusaka abantu ab'enjawulo mu bukugu obw'enjawulo. Ttiimu ze ngenda okukwasa zijjudde abakazi n'abasajja abamu abali wano mu ngeri ya nakyewa naye nga bakugu ddala abavudde mu mitongole egy'enjawulo, abavudde mu busuubuzi ne babanga bamalirivu okuweereza Kabaka waabwe. Nasanga Minisitule etalina mabago kwezimbiddwa. Ngenda kukwasa enteekateeka ezirambikiddwa obulungi ezinoonyerezeddwako mu nnoonyereza ey'ekikugu ennyo nnyini ddala ezitusuzzizza nga tutunula mu bizinga essese n'ebifo eby'enjawulo mu ggwanga okulaba nga tuzizimba. N'olwekyo mu kwera abavubuka ngenda kukwasa ebiwandiiko 13 oba amabago omuli ne policy documents enkulu ennyo. Nasanga Minisitule eyali teyingiza mu ggwanika wadde singa 10. Ngenda kukwasa Minisitule ng'olwaleero wenjogerera naawe mu ggwanika wokka eyingiza billions ezitaka wansi wa 3.5. Nasanga Minisitule nga yali yeetaaga okusitula signature products zaayo. Kati ng'empiira gy'amasaza tugisitudde olwaleero nga tulaba Airtel tulaba nga giyingiza ssente ezitaka wansi wa 1.5 billion buli mwaka. Twalina okuyiiya okwongerako ebintu natula ne bannange 6 ne tuyiiya emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gyaliwo naye nga gyalikolebwa mu nkola etatuukana na mulembe. Okuva ku bantu 6 twatuuka ku bantu abadduka omutwalo gumu n'ekitundu. Wenkukwasiza Minisitule eno ng'omwaka guno twaddusiza abantu emitwalo 10. Era mu kkowa eryo twesanze nga Kabaka ayise mu misinde gino ne mu nteekateeka zonna endala ezizze zizimbibwa Minisitule eno okulaba nga abeera n'okujuna abantu be
mu kulwanyisa endwadde nga fistula, sickle cell ne mukenenya kaakati. N'olwekyo Sserwanga ngenda kukwasa Minisitule gye siina kubuusabuusa konna nga ejjudde eggumidde nga ddala Minisitule nga okwolesebwa kwe tuzimbye Mukama bw'anaakukwatirako tetutunulidde muvubuka wa leero, tetutunulidde emizannyo gya leero, tetutunulidde gyankya, naye mu biwandiiko bye ngenda okukukwasa mulimu enteekateeka ezisobola okutambuza Obwakabaka buno emyaka 5 n'okukirawo, kubanga zijjudde okwolesebwa, zijjudde okuzimbibwa. Ye Minisitule gye nzize okukukwasa olwaleero. Nze ennyo njagala okuyitako mu mabago gano gendowooza nti makulu. Ebbago erisingira ddala obukulu ye nnambika y'abavubuka oba youth policy. La youth policy eno nja kwegayirira kino ekiwandiiko kizimbiddwa mu ngeri ya njawulo nnyo mu nsi yonna oyinza okusanga tolina kugenda kukisanga. Era tukizeemu popular versions ey'Oluganda n'ey'Oluzungu. Ekiwandiiko kino Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akisaako omukono, kiri mu print. Nja kusaba nga kivuddeyo. Lino ly'eddaame ly'abavubuka mu Buganda. Kwegayirira nkusaba kisibwe mu nkola. Enteekateeka namutaayika bagiyita Youth Strategic Plan. Wenjogera naawe ogenda kusanga muno nga zero draft ewedde, omulimu gwo kutalaka Buganda onoonye ebirowoozo kubanga strategic plan yegenda okussa kino mu nkola. Tojja kutambuza Minisitule eno nga toyingiza nsimbi, weewaawo tuyingiza. Naye nze ndaba nti kapasite ya Minisitule eno eri mu billions nga 7 ku 10 era gye tubadde tukizimba gitwala. N'olwekyo mu kkowe ly'abavubuka tulina kye tuyise Buganda Youth Network ng'eno yegenda okusakira abavubuka emikago egy'omuggundu, abavujirizi n'okuvunaanyizibwa ku bibiina ebisizi by'ensimbi ssaako n'okuwagira emirimu gya Minisitule yo. Enteekateeka eyo Ssaabasajja Kabaka wiiki ewedde yagita ng'agiteekako omukono. Nja kusaba buli kiwandiiko Kabaka kyataddeko omukono kiba kyanjawulo nnyo, tufube okulaba nga kissibwa mu nkola. Tuyina kye tuyita ebibiina by'abavubuka ebisizi by'ensimbi. Naye enteekateeka ezimbiddwa oba giyite investment clubs wansi w'enkola egamba nti kola, fissa, tereka, siga. Era ekyabamulafu aba Buganda Youth Council kyo kigenze maaso kisusse millions 10 era kirina n'account n'ebibiina ebirala. Nja kusaba mu ngeri y'okutumbula obwegasi mu bavubuka enteekateeka eno ogiteekemu amaanyi era esobole okutambula n'okugenda mu maaso. Mu nteekateeka ze ngenda okukukwasa mulimu curriculum y'ebisomesebwa ku kyoto mu bavubuka. Ngeno nkulu nnyo mu kkowe ly'ebbanguliro okuteekateeka abavubuka. Twasanga nga buli bantu basomesa byabwe bali ku bufumbo bokka. Buganda erina ebizibu ebikira ku bufumbo. Naye ekiwandiiko kino curriculum nzijuvu teri agenda kuddayo ssebo ng'oli mu ofiisi eno kugenda era omubuuza nti ogenda kusomesa ku ki, ku bukulembeze, ku nnono, ku buwangwa n'ensonga zonna endala. Ngenda kukwasa kye tuyise ettu lya Nkobazambogo nga mu kkowe lya Nkobazambogo zejja zokka mu Bunya. Lino tulizimbye nga yenkola ya Luwalolo mu bavubuka. Ngenda kulekera amatendekero aga waggulu 132 n'amasomero ga secondary schools agasuuka mu 5 nga tugasuubira gajjanga kujja wano gakiike embuga gateeke ssente mu Bwakabaka. N'okusinga bonna twagala b'ekitiibwa kino eky'Obwakabaka abaana bakule nga bakimanyi bulungi. Ero tuliyise ettu lya Nkobazambogo. Buli kyenyanjula kiriko ekiwandiiko ekikusike ekizimbiddwa n'amaanyi. Enteekateeka ey'okuzimba obukulembeze mu bavubuka ku mitendera egy'enjawulo. Nga nkolagana ne Buganda Youth Council, omitendera tutuuse ku magombolola. Tubadde tukka wansi. Tetukyasobola kuba na Buganda nga terina abakulembeze b'abavubuka ku byalo. Nja kusaba n'obuwombeefu enteekateeka eno ogizimbe etuuke ku byalo. Era wenviridde mu office nga tubadde n'ekigendererwa ng'erina okuba n'abakulembeze 11,000 okuva wano ku kitebe ky'Obwakabaka b'abavubuka okutuuka ku kyalo. Wozigidde
tubadde tumaliriza okuzimba ebbago ly'abavubuka mu bika. Twesanze nga abavubuka mu bika beetaaga okubeera n'okuyamba bajjajja mu kuzimba ebika byabwe. Ebbago lino twaliweereza, Katikkiro yalimaliriza ne tulweereza mu lukiiko lw'abataka. Waliwo enteekateeka ey'omwenda gye tuyise Buganda Youth App. Guno omulembe gwa tekinologiya. Twagala okuzimba database era enteekateeka eno naye ezimbiddwa. Principal Youth Officer ajja kuyambako okumanya weetuuse. Twagala okumanya nti abavubuka balina obukugu obw'enjawulo bali bameka, abasomesa bameka, bapulida bameka, badokita bameka, banneekolera gyange bameka, bakola ki? N'olwekyo yo app nga tuteekamu nga byonna Obwakabaka busobola obifuna. Wetusanze tuzizza obuggya ekibiina kya Nkobazambogo ng'era mu kkowe eryo amabendobendo 13 gasaliddwa mu Uganda yonna. Olwaleero osobola okubeera wano owulizaawo kabeekabaale mu bbanga ttono. Mukama wange Minisita ojja kukyala eggulu ne Katikkiro. N'olwekyo tulina amabendobendo 13. Osanze tuzza obuggya constitution ya Nkobazambogo kubanga ebintu bingi ebizimbiddwa tebiri mu ssemateeka. Oweekitiibwa Elijah Kyobe omusumba nja kukusaba omuwagire asobole okutuukiriza obuweereza n'obuvunaanyizibwa obwo mu ngeri egwanidde. Osanze n'ebbago lye tuyita Buganda Youth Council Female League nga bannaffe aba Buganda Youth Council balikola ne liggwa naye lirinze kusooka kuvayo n'enteekateeka namutaayika nga mwe twagala okuyitamu okuzimba abaana b'obuwala abavubuka mu bukugu bwabwe obw'enjawulo nga beegatta okubeera n'okusitula Obwakabaka. Osanze enteekateeka gye tuyita Ssubi lya Buganda gye nkakasa nga wagiwulirako ezze egwa nga bwesituka naye twasawo tugizimbira ebbago erisookedde ddala mu byafaayo. Omulundi guno ng'ekyo kye kibiina ekitaba abavubuka ba Kabaka abavudde matendekero. Ekisembayo mu kweri abavubuka njagala okwanjulira nti we nagira wano tetwayina ssako y'abavubuka. Wenviira mu ofiisi nkutegeeza era Ssenkulu ali mu lukiiko luno twatandika ssako y'abavubuka Essubiro za Mbogo ssako. Olwaleero olukiiko lwayo twakaluzza obuggya lwa board era lulina ekittavu ekisukka 1.2 billion shillings era etambula bulungi. Nja kusaba enteekateeka zaayo zonna oziwagire kubanga bino byonna bijja kujja byewunzika nti ne bwe tunaasaka emikago naki kijja kuba kikulu nnyo okusitula abavubuka. Mu kkowe ly'emizannyo sijja kulwawo. Mukama wange Minisita osanze kyempita signature products emisinde mu bunabyalo sijja girwako ng'oloogituuse ku bantu emitwalo 10. Kijja kuba kikulu nnyo okukuza emisinde gino. Osanze tulina ekirowoozo nti ekiseera kituuse 21 kilometers zive mu fun run era tuba tutandise okundizigana ne federation zifuke professional nga tukwatagana n'ekibiina eky'emisinde mu ggwanga kuba omuntu lwaki adduka kilomita 21 nga talina kyagenda kufuna. Tulowooza nti enteekateeka eno bw'onooba ogizimbye ejja kutubeera okusitula product eno nga Kabaka bwe yatugamba nti ayagala emisinde gino agigeraageranya ne Boston Marathon n'emisinde gyonna emirala. Mu bufu butulowooza nti tujja kusobola okukompitinga nga bannaffe professionals kuva e Kenya ne mu nsi endala bonna bajja wano okutwegattako. Emisinde nga bwe nkutegeezezza from 0 shillings gisusse billions 2 buli mwaka eziyingira mu ggwanika ly'Obwakabaka. UNAIDS n'ebitongole byonna n'abavujirizi tubayina nja kusaba kaweefube kubongerako bongezi. Empiira gy'amasaza sijja girwako ogisanze ku ddala we gituuse nga giyina eddaala kkulu nnyo ddala era muno federation zonna ozisanze na wano wennyini basentebe ba federations ezimu ojja kujja obalaba era na wano webali. N'olwekyo empiira gy'amasaza product nkulu tetusobola gijjako liiso. Ebigendererwa byayo biyinza okukira ku ssente zenjogeddeko ezisukka akawumbi akamu n'ekitundu ezingira mu ggwanika. Naye bw'otunuulira economy eziriko mu mpiira mu masaza ng'abantu basamba product eno eri worth billions ezisukka 35 kubanga omupiira okusinga okulaba abantu abatono ensangi zino naddala sizoni eno ojja kwesanga nga buleeta obukadde obutaka wansi wa 15 mu buli ssaza. N'olwekyo product nene n'obuwembeefu nja kukusaba
ogitutambuze olabe ng'egguka. Osanze empiira gy'ebika nga tugiziza obuggya era giriko ebbago. Tubadde tuligezesa, nja kusaba Wagire Haji Magala litongozebwe era lisibwe mu nkola kuba nalyo bbago ppya. Osanze nga Haji Misaga Ben alwanye nnyo okulaba okukuza omuzannyo gw'amaato. Nja kusaba mu obuwagizi bonna era wano nja kumwebaza omuzannyo guno okusinga gwimidde nnyo ku ssente ze ng'omuntu. N'olwekyo olukiiko lwendeseewo lwabakugu nnyo n'obwombeefu nja kusaba dusobole okutambula. Osanze n'emizannyo egitaka wansi wa 15. Obudde butono osanze golf, ekigo tubadde tukiza obuggya era pulezidenti wakyo mu ggwanga era ye ssentebe waffe Haji wali wano, rugby, obugaali, ssentebe waali, n'emizannyo emirala volleyball, basketball, byonna tubiyina paka ku mizannyo gy'ebitongole twagitandika egigatta ebitongole byaffe byonna eby'Obwakabaka. Nja kusaba olwanagane okulaba nti emizannyo gino ogyongerako. Waliwo gye tubadde tutanatandika naye nga tugiteeseteese bulungi giwagire gisobole okutambula. Waliwo ebiwandiiko by'ojja okwetaaga nabiteeka mu mbalira y'omwaka guno. Obwakabaka ekiseera gituuse bufune sports policy. Nja kusaba etandika okuzimbwa ne sports strategic plan egatta emizannyo gyaffe gyonna. Teeka ekoleddwa mu myaka gino 10 nga tukolaganye ne federations. Fufa Obwakabaka bagiwa ettaka acres 10 era bajja kulambuzaayo laba omulimu ogwo we gutuuse okuzimbako ekisaawe. Mu nkola y'emu banafu ab'ebikonde aba Uganda Boxing Federation era Obwakabaka nabo babawa acres 10 kugombolola eggombe. Emizannyo mingi naye buli kintu kyonna sinza kiyitamu mu budde buno, buli kintu weekiri wano. Ngenda ku kitongole ekisembayo olwaleero kikyusiddwa ne kifuulibwa ekitongole ky'ebitone. Kibadde kitongole ky'okwewummuza. Kino wotuukidde nga nakyo ebbago lyakyo erijjuvu erikifuula industry tumaze okulizimba, lyetaaga kulaba bwe lisibwa mu nkola. Nzikiriza muganda wange Minisita okusooka nkuyozeeyoze nnyo nnyini ddala mu buvunaanyizibwa bozeemu. Yogayoga kulika buvunaanyizibwa bugazi mu buyingira ne famire yo ne kukakasa obadde mutabazi wa Kabaka. Ojja kuggusa entabaalo zonna. Njagaza okusookera ddala okwebaza ennyo nnyini ddala mukama wange Ssaabasajja Kabaka eyandaba nga ndi muvubuka muto nnyo, kubanga muyinza obutamanya mu byafaayo kigenda kujjukirwa nti nze nafuuka omumemba olukiiko lwa Buganda oba oli awo abaasooka okuba abana bokka abaali bakiikira institutions ezaali ennya zokka. Muganda wange ono entabaalo ezo azimanyi bulungi. Kati nkutegeezeza nkulekera institutions 32 n'amasomero ga secondary schools agataka wansi wa 5. N'olwekyo nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka atusoosowazza mu nteekateeka ze zonna. Ne tuva ku bakiise bana kulekera abakiise b'abavubuka 18 n'enteekateeka zonna endala. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka neyanziza okunteekamu obwesige, okundera ne byonna bye nsobodde okukola mu gavumenti yo. Nebaza nnyo mukama wange Katikkiro ne kabineti yonna byonna bye tusobodde okukola. Katikkiro neyanziza neyanzeege okumpa omukisa guno okuweereza naawe emyaka gino gyonna. Abalangira n'abambejja nebaza nnyo obuwagizi bwe mumpadde n'obubaka obwenfunye mu kiseera kino busiimye nnyo, siimidde ddala. Njagala okwebaza bajjajjaffe abataka ab'obusolya mwenna basinkanye emirundi egitaka wansi wa 15 mu nsonga ez'okuzimba abavubuka n'emizannyo gyaffe. Omukwano n'obuwagizi bwonna bwe mumpadde neyanziza neyanzeege. Njagala okwebaza bannange ab'amasaza Haji Magala tuusa kusiima kwange eri bannaffe ab'amasaza byonna bye tusobodde okukolera wamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebibiina by'abavubuka mwenna Beka Sejjengo tuusa okusiima kwange eri ebibiina by'abavubuka byonna
Kobazambogo, BYC, akezimbira n'ebirala byonna nga bwe tugenda okubikwasa munnange. Bannabyamizannyo bannange abakulira obukiiko obw'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obuweereza bututadde ku ddaala kkulu nnyo nnyini ddala. Njagala okwebaza media houses zonna, munkoze bulungi nnyo, ne ttiimu zange zonna nga bwe mbadde nazo. Tweyanzizza, tweyanzeege, mugende mu maaso n'okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Era obuwagizi bwonna bwe mumpadde, tetusobola kukuza products zino ng'ogyekeza abavubuka z'ennyanjula kati nga tuzizimbira munda, naye ez'emizannyo tuzizimbira mawulire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza Obuganda bonna. Ntabadde Buganda ne Uganda eno yonna sina we situuse. Njagala okubeebaza okunyaliza kye munanyiniriza, obubaka bwonna bwe mumpeereza mbufuna, tunyweze ebikulu bisatu bye mbalekera abantu ba Buganda: okwekkiririzaamu, okunywerera Kabaka wammwe, okuzimba Obwakabaka buno, okumanya nti tebugenda kukoma ku ffe ffekka, naye tulina obuvunaanyizibwa obukwasa abazzukulu. Abantu ba Buganda mube n'obumu, mwagire enteekateeka zonna eza gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, mube n'obuyiiya, mube n'obuvumbuzi, mube ne teamwork, muwe abantu abayina omukisa okusituka bajje nga basituka mu mitendera gyonna okusobola okuzimba Obwakabaka buno. Sako wano sebo nebaliza PS n'abaweereza bonna mu bitongole byonna eby'Obwakabaka. Enkolagana ebadde nnungi nnyo, tubadde ne alignment gye nja okusaba muyambe munnange asobole okugifuna. N'ebigambo ebyo nga bwe ntera okumaliriza, mukolere enseena abantu ba Buganda nga batagivaako, naye mukolere eggulu nga bagenda enkya, nga munywerera Kabaka mu mayengo gonna, nga mukola bye muteekeddwa okukola nga bye muteekeddwa okubikola. Ayi Katonda kuuma omuteregga. Era ekiseera kye tulimu kati kakati sebo Ssaalongo Oweekitiibwa Minisita, ekiwandiiko kino ensonga zonna zenterezze wano zonna tuzifunzizza. Obombe fungo yingira office twala obudde kisome n'obwegendereza, Mukama kulembere mu buweereza bwo. Naye mu ngeri y'enjawulo kulubwayo mu version zaayo esatu, ey'Oluzungu, ey'Oluganda enfunze, n'eyo kkirizayo ngikukwase mu ngeri ntongole. Ebirala byonna amateeka agafuga tournament, alipoota ez'enjawulo, wano olinawo ekitabo kino bankimpanga muntu okuva e South Africa, naye nkibese mu office eno kubanga kirabo kisobola okukola nga souvenir, naye baali bakiwadde nga Ssekabembe omuntu, nekkiriza kina bye kijja okubalaga ku byafaayo na biki bye tusobola okuzimba ebintu byaffe. Eno ku office yammwe ey'omuwandiisi ow'enkalakkalira mu kkowe lyerimu alipoota eno ngikukwasa ku lwa Katikkiro wa Buganda. Nja kusaba ozituuseeyo. Eno muzikirize ngende nayo. tweyanziza nnyo era Oweekitiibwa. Twagala okwaniriza Oweekitiibwa Hajji Sulaiman Magala, ssentebe w'omupiira gw'ebika. Twagala okwaniriza Oweekitiibwa Rashid Lukwago, mukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda, tusaba atuule wano. Kanso Twaha